Yes, olunaku olwaleero Dr. Kizza Besigye alabiseeko mu High Court era nga abadde asuubirwa abantu bangi badde basuubira nti olunaku olwaleero agenda kuyimbulwa agende asobole okufuna obujjanjabi olw'embeera obulamu bwe gye bulimu. Naye kyewuunyisizza abantu abangi kkooti gy'egenze okuggwera ate nga Dr. Kizza Besigye asindikiddwa okuddayo mu kkomera e Luzira gy'agenda okukuumirwa paka nga omulamuzi akoze okusalawo okwenkomeredde. Olunaku luno olwaleero abakulembeze bangi ab'enjawulo mu byobufuzi babudde ne boogera nga bagamba nti omulamuzi kyakoze kyasazeewo si kituufu era ng'omu ku bantu aboogedde ye mukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency Bobi Wine. Mu bigambo bye ngenda bikuwa mu vidiyo ogenda biwuliriza, avumiridde nnyo gavumenti kyekoze ekyokusindika Besigye okumuzayo mu kkomera gano okumusindika agende afune treatment mu ddwaliro. Abantu abalala okwadde Erias Lukwago nabo boogedde ne bagamba nti kino si kyabadde basuubira olw'ensonga nti Besigye ali mu mbeera mbi ng'akoze era ng'alabika bubi nnyo nnyo nnyo. Vidiyo yiyo kangikulekere ogiwulirize. One thing that I want to put in black and white, this is not prosecution, this is persecution. Dr. Besigye would not be brought to court today if it was not for pressure. You notice this is the same judge that sent Kakwenza to prison instead of sending him to the ICU after grave torture. This is the same judge that said the cash bonanza parliament was legal. At the same time, this is the same judge that is sending Dr. Kizza Besigye back to prison instead of sending him to hospital. This is a cadre judge. This is a regime persecuting Dr. Besigye and all other political prisoners in the name of prosecution. My only call is to the people of Uganda here and abroad. The only thing that works in this regime is pressure. I want to thank all those in Kenya, in all of East Africa and all over the world that are putting up pressure. Please put up pressure. From here, we are going to hold prayers at Kabule for Dr. Kizza Besigye and other political prisoners. We are not going to stop. We gave the regime 48 hours to release Dr. Kizza Besigye because we want him alive. They are trying to kill him and all of you see. So I call upon the nation, all people of goodwill, to stand not only Dr. Kizza Besigye, but all political prisoners, especially those that are in prison illegally, courtesy of now the defunct military court. So stand Dr. Kizza Besigye and all political prisoners, exert pressure, because pressure is the only thing that works under the dictatorial regime. Thank you very much. Muluganda. Ebisinga council kwaga byogedde ekyenjagala okwogera mu bulambuzi nti kuno si kwozesa wabula kutulugunya. Bali mu kutulugunya Dr. Besigye n'abasibe bonna abaasibwa mu bumenyi bw'amateeka. Singa tuyabadde pressure wano mu Uganda n'okwetoloola eggwanga n'okwetoloola Africa, Dr. Besigye teyandize mu kkooti olwaleero kuba tebamwagalanga bulamu. Ensonga lwaki bamutadde mu kkomera mu mbeera gy'alimu. Njagala mujjukire nti omulamuzi oyo y'omusingiza yasindika Kakwenza Abasajja mu kkomera mu kifo ky'omusindika mu ICU ng'ali munennya. Ye mulamuzi y'omu eyagamba nti enguzi y'omu paliamenti yali mu mateeka. Service award yali mu mateeka. That's the same judge that said the service award was legal. Kati ye mulamuzi y'omu yasindise Dr. Besigye mu kkomera mu kifo ky'omusindika ddwaliro. So kuno si kwozesa Dr. Besigye oba abasibe abalala wabula kubatulugunya. Kibagambyeko nti teyandize olwaleero singa teyabadde pressure gye mwataddewo. N'olw'ensonga eyo nze njagala okubasaba mwenna gye muli muteekewo pressure. Tubeebaza mwenna abeekalakasiza okwetoola East Africa ne wano mu Uganda. Temulekerawo kuba bano bawulira pressure yokka. Abatulugunya bawulira pressure. Okuba wano naffe n'abakulembeze abalala tugenda kuba n'okusaba Kabule nga tusabira Dr. Besigye n'abasibe bonna abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka. Ne nammwe tubasaba buli omu waali mu ngeri yonna gy'asobola ateekewo pressure ku social media, street n'awalala wonna kuba nga bano bawulira pressure. Mwebale nnyo.